Kwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Ebitundu by'eggwanga ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale mu masekkati ssaako n'embugwanjuba byafunyeeyo ku biro eby'enkuba era nga okusinziira ku bwino gwe twakuŋŋaanyiza Ntebe ye yabadde n'enkuba ennyingi ewera 25 n'obutundu 9 ng'okutusinziira ku kifaananyi kye twafunye mu biseera ebyo eby'okumakya kiraga nga ebitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako n'eno mu bugwanjuba byafunye okukwatira kw'ebire ate ewamu n'okutonnya okw'enkuba. Olwo ebitundu ebisigadde nga mu bukiikakkono obudde bwabadde bwa mukalwe ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu eby'omu buvanjuba ssaako n'eyo mu bugwanjuba byabadde bya kidedde. Olwo ebitundu ebisigadde akasana kayase ng'ate bwe kakubaakubamu nga kino kyavudde ku mpewo enkalu eziva ku ddungu lya Sahara nga zijja mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe awamu n'empewo empeweevu eziva ku guyanja Atlantika nga zidda mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Mu biseera ebyo eby'okumakya tusuubira ebitundu ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako n'ebizinga okufunayo ku bire by'enkuba. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ng'ate bwe kakubaakubamu. Olw'eggulo embeera eno tugisuubira okukyukamu nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tusuubira okufunayo oluwandaggirize okuggyako ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono ssaako n'ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale gye tusuubira akasana okwaka ng'ate bwe kakubaakubamu nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu Kotido tulisuubira okubeera ku degrees 30, Kampala ssaako n'Emirano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 27. Olwo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 24. Gwasuubira okutambulako ku Ssemazinga Africa mu Luwanda tusuubirayo namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okumyansa okw'eggulu. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Ate gwe asuubira ogendako emitala w'amayanja mu Moscow omuzira gukyagwira ddala ssaako n'ensi za Bulaaya. Ate yo mu Beijing tusuubirayo akasana okwaka nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 4 awamu n'olufu. Awo nno gwe asuubira ogendako mu bifo ebyo tukusaba ogende nga weetekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bwe guli ku TV yo. Sula bulungi.